kale wulira amavoko ga Sam Gombya balo era getwagala ago mbera balo si balo katutandikire kuki wabaddewo akayimba kange kali wadde nakayimba konyo nako ngato wakakula konyo olugamba kati lukole kati anti nasa oli akayimba nedda kati nasanga Margaret Nampa yafa ngero tandika amawulire ndoza yafa ndi nyenga seminary myaka gy'ekyenda ne balijjidde tetwamala bakabasaba kola bade kuwairiza emyaka naye oli tusobola ogikolako kati kuba akayimba message gyo yesigalawo omuntu ye yafa naye ebigambo yabirekawo tukoleko olugambo tutuwe olwakayimba nedda balulinde olwokuna balulinde kituufu naye abomba babuwe kitiibwa nti Nampa oyo alabika y'omu ku bayimbi abakadonkamu omukyala abasinga omu ku bo Nandujja abayimba ki kadongo kamu folk song si kadongo kamu loza ali abayimba ki Nandujja folk ali mu folk yes loza folk music bwe kityo bakityo nendoza line eyo kati abatero akadongo kamu ndagire nabitaka ayimba ki kadongo kamu kati bebo jali kulokuna ndagire mukubire simu omuwulire kamu nkutidde ndagire nabitaka kale lulyo olugambo walukola nga toyina simu naye kati buli kyetwogerako mazima ndagire nabitaka kati nabitaka ozanya ne nabitaka anti lwakuba ayinza nabitaka naye oyo omukyala ayina n'obuyimba bwe bw'aba akwagadde ekituufu kati nabitaka ayina obuyimba bwe namugamba nayitaka otuyimbire akayimba waliwo akayimba akakadde anti bwenjogera obwekadde bugambye n'emyaka emeka ate naye andabajo kati ayinza okugana nabitaka kati bali tukusaba okwata essimu tugenda kuteeka ku mpewo izitoke hawuna akabuuzo katono nnyo kakati munnange wamma ku mukolo gwange gy'oli okufuufi kagambo kalina bitaka sayinza kubulayo bannange kakati kayimba kikali omanyi bali mukunnangira obuyimba bwejagala bukadde munyina emyaka emeka ebituufu gyobera bebanzaala gonzaala maama okwagala ennyimba enkadde tekitegeeza nti oli mukadde tolaba ye wenkaddiwa kabiiki mu ekyo ennyimba enkadde ennyimba zaffe zikula okusinga abantu tolaba oluyimba lusobola okukula olina alabanga lwadda nnyo kuba luyimba ate ekirala zibyamu okuyigiriza emiramwa fene tukyetaagala kuyiiya kati oyo yenna bitaka omutuufu nekiggwa ensi tetubanja kati wamma kayimba koyagala okunyimbira nze ng'omuzeeyi ali akuyita omuzeeyi Sophie Gombya ali wano kulinga gandi muzeeyi musimanyi nze muzaala onzise lwonna lwoyagala lwenja okuyimbira wama ayagala oluli mazima olimba nabitaka olimba sijja duyimba waliwo luli abasajja bakole batya waliwo olulala teri musajja wo suna mpola nabitaka omumanyi abatobe tulinamu essuubi mubaleke temubawere babirwadde wamma bbayi nabitaka oyagala kugamba Nandujja wagaita abeewo owange aniti naye olina amaanyi okubira abantu obajje mu buliri nga basuze mu ndongo ate emyaka 25 ndi president wa Luganda olaba pastor Bujingo alina oluyimba lweyagamba ti bwoba olina emyaka gikubewo nti 5 webaze Katonda wamma Nandujja nkuteeke ku mpewo nkwegayiridde Mama ono yajja okusobola Mama uno naye maama wange waali nvuddeko Mama wamma ku lwokuna oli ne Seguya oba wangi nti ku lwokuna gye oli ku papa sport ne Seguya oba ate nga lwaki sibaawo ebintu bwe bityo atugambe mbu gwokulidde abafolk oyo w'olugambo wange nina okumubeerako awo ku bisegera alunkoleko mpaka lwe kirala ki kyokyetaaga mpaka lwalikowa kale tweyanziza nnyo maama kirala ki kyoyagala bano bawagizi bange bagamba ki halo
luno lwe lugambo super manyi simuli mbakole ekibala nedda akulabye oli kumpewo kati ayagala naye omukubireko ondowooza oyogereko naye oba balina kye batugamba owaaye nedda nerabidde obadde omubuzaabuza wano okubire ku mwami wo Saamugombya naye ng'ofaaki Seeguya nedda kubanga waliwo wali akayimba kagamba ebyomunju bino ebyomunju tebitotola kakati oli mumulabula wagambye akuwa ssente simuyinezzeeko ebyomunju tebitotolwa otyo sebo nsaba onzikirize nkuteeke ku TV live naye ng'ofaaki Seeguya akkiriza saagala kutuwaayiriza wano sebo bampita Josephat Seguya president w'olugambo yakola mawulire emyaka 25 egiyise era nga ku mukolo mugenda kukuba band live kakati mwami Gombya ku lwokuna wama tetuliyo ku Papa's Sport ku lwokuna gye tuli ku lwa Seguya kabaka w'olugambo nedda sebo mukama wange si tetukubiza kiri nti ono omwaka meezi akasente mmeka agambye nti omusasula omusaala Saamugombya omukyala wo omusasula omusaala anti akameeza kawaka ke kusasula omukyala kale kati goma oteekawo emitwalo emeka 2.3 ekisinziira ku nfuna yange kati akameeza ka Sophie ekinsanyusa nti mba musasudde ate nange nkalya akeddiza mba nkalyako ogenda okulaba nti ng'ebyokulya bizze omwezi afuna akakadde ke ebyomunju bino ebyomunju tebitotolwa wulira akugamba ebyomunju tebitotolwa wabula baayi oyagala ani gwe tubatubuuzaako oyo naye kiraseguya oyagala tukubire nedda abantu abakulu saagala oyagala kubuuza oyagala tubuuze ku maama Fiina aya my darling oyo muleke muleke abeere surprise tetujja mukeerera naye nze omanyi kyensinga okukakasa Seguya kati n'owa boda amanyi ku lwokuna tuli ku Papa's buli muntu amanyi ku lwokuna tuli ku Papa's kati gwe bw'otandika ogamba nti obuusabuusa mba sekutegeera mpulira n'omulala ye naye naali ewaka Seguya aganya otubulira emyaka gye naye ng'olugamba emyaka 25 kati omanyi bano bakulu mbakolere Senkungu Tony promoter ndi wano makishinde ku Mubaraka oyagala kukola ki ku mukulu kale sebo kale omukulu Senkungu ate mukulu gwani mulabika omumanyi ate gwani sebo ate agize ate omukulu wangi oli gy'oli wadde sikutegedde ennyimba ze zijja kubaayo omuyimbi tafa naye ennyimba ze gyeziri ogenda kuba nnyimba ze ate omukulu ono halo gy'oli naye bano sibamanyi oliwo ate ggwe ogenda kujja anja gukuba katulaba ate ono halo wazze n'omwana sooka ojja empolampola wano abajjosa muzibani nga bwomwanjula nga wangi ssebo Dorini jangu bamita Doddo kale ojo oli maama ono ojja ku mukolo nga bwomwanjula jangu wano oyimirire wano kano kakwini kaffe ke tulina halo ate ani ono omukulu si munyiigi nnyo gy'oli ssebo nedda owekitiibwa nzuuno taata kulwokunojja mujja kwogera bwaba alina byanyogera ebiri ate gwe mukulu wangi bulungi gy'oli ku mukolo
ngenda okujaza eri wekyazaga bapita hakimu ekyazaga kale halo atani ono yesebo onojja ku mukolo obeera waggwe ekale sebo ate ono halo naye nga yeddo olwini wamulabe bwanyu bamuyita doddo lyerinnya lye lya stage si bwe kiri ate mukulu gwani sebo wangi onojja ku mukolo byebyo katuva bumuzeemu abakulu ba byebyo bate anidone tunabiddira maama enkyakale mutusonyiwe kuba kati kyendabye bana abakulu waliwo akayimba kaffe kalina ate okajjukira maama gwasembayo ensonga twemukali katikati kwata mpola abantu bakumanyirira eyo akatambudde nnyo ku tiktok tandikirawo kati kwata mpola tonta jiranga bw'okyuka mu bwoti era kyewayibye kyetwagala tulabe kano ke kakyala akamu ketulina mu Josam's Band tulina obukazi bubiri obuwala bubiri nange omukazi nze nenzira ebbali tugenda kuba naye ku Lwokuna passport awo kati waliwo abamu ku bagenyi bo tebamutta bwe tujjaawo abagenyi bwe buli bwe bajja era bandi bwe beja agamba Dodo mwali taliimu kati saawa zinazo bakakasa nti ku Lwokuna tuli naye njagala omwana ono tumutikke omulimu saawa eno nga tugenda okusiibula atuyimbira oluyimba luno wammanga bannaye musooke muleke okukuba essimu kasitaabaki kadongo kamu nedda tojja tutawanyiza oli mwana muto otandika kwekanasa mirimu oli mwana muto ojja luyimba kati kankubuulire ate ndukuti kagenda otandika okukola lihaso sitwagala tutawa oli mwana muto tukuzaala ate bino ebintu ebitereke kabula bakola olw'obulamu bwange owulira oyo nampa yafa dda nga tonnazaalibwa kufuukira entaana awo seguyango ina fiti nyo ku luyimbo totukubye emiggo byayimba biri nkwata totukubye emiggo ng'ate abakola ebyo ebingi waliwo abawembejja naye buli bino bitukira ku luyimbo omanyi eriyo kye bayita bato nti kati tuyingidde mu bato ya segu kati muwulirizeemu lutoto kati watya abaana balukubira esseguya lukwata oluyimba oluyimba kakati kigenda kujjayo nnyo feeling nga gwotuwadde abantu bamanye nti seguya wonna ojjayo basaba ne bannyabo seguya ku lunaku lwagenda kuyimba era nga zeze zimu ku nnyimba zagenda okuba ng'abaana ba Josam's ab'olukuba bamukubira seguya otuwe kale akugambye nti abantu bangi byayimba bibakwatako kyekyo nze just naggaye nti oluyimba olwo bulwenfuna okusoomooza nduteekako nempuliriza bulungi nnyo ngenda okuvaawo nga nzikakkanye ne Bikira Maria ono kyenva mbasaba mujje ku mukolo gwange mpeza emyaka 25 tegiwezeka katusiibula abatulaba tugende mu mboozi eza booda siibula amanya
Yenze Doreen Favor. Ndi muyimbi omupya. Ata siri mupya. She's a new kid on block. Bachita bacha mazemi yake emeka banange kati nze kankwanjula ebikulemye tulina wano ebbujje terinazibula singa abadde muntu tanatandika kulaba tamanyi gy'alaga era mupya tuku okusinga ye bw'alowooza kati Ada mo following erimba zange je ziri ku YouTube, ku TikTok, Facebook, Doreen Favor. Omanyi nti omwana ono ajja kuba amaanyi nange najja mbukedde wano nga nakamala omwaka gumu mawulire nga ndaba siituka kati 2 mwezi Sophie maze emyaka emeka mukuyimba olimbega kozo gatate gya myaka gye bagenda kubalira nina 25 kyoba omanya egyobukulu naye nga mukuyimba mazemu emyaka za 18 olimbega ebintu ebyo tubivuddeko era tusaba basibula omaze okusibula Sophie nze basibudde banaye sijja basibula kubanga nina kuddamu okubalaba ku Lwokuna ku Papa Sport Machine bambi mujje emmeeza ya milioni 3 omutwe gwa mitwalo 10 si bwe kiri ogumu bwe biti mujje tuwagire ekisajja kino banaye tukikyawa ne kiddamu ne tuyomba ne tuddamu okumanyi oyogedde Sophie nakola kamawulire amabi mu myaka 25 ujjukira bwe wankwata ku simanyi babasobola okutukomezaawo ng'onkwata ku lubuto ng'onkebera ku lubuto simanyi mboba ndi lubuto gyogera gusa mugombya okijjukira nti wankwatako ku lubuto twali ku Africana mu bantu abanga Sophie oli lubuto konze nawe n'oleeta amagalo n'okwata nze ssebo okebere ojjukira nti twayomba kati nkola ki wano ne Seegu yatunyumye nkyetonze nakwatako nga muganda we mu mukwano gwe ng'omusawo ekintu ekyo Juliana ng'omusawo waliwo ebintu naye Sophie nantoga yaga nti ku mukolo ogwo inastrology nakolako ne mutabula omutwe lwagenda okuyimira alega nti story eyo nekirungi buli omu yakitegeera nti njogera bituufu n'abantu butya obwa show eri ku Lwokuna anti abantu bajja saawa 10 tulina bingi ebyokunyumyako Seegu yange otudde bali tugere abantu batandika okujja saawa 10 tutandikirawo kati bwe batandika okujja ne batandika kati awo abanaakeera be tubatunyumize kuba nina banaye Seegu yange ebikunyumyako naye akunyumya mu lujjudde wano sinyumya no bonyana yakuba obudde butuweddeko kyeŋŋamba buli muntu gwe nakola story of course mwe bayimbi banakatemba Madira tanchukiraga nti gwe omanyi naje nakola ku Madira ate abo bakwesunze nnyo kati naga nti bagenda kola kuyimba tebagenda kola comedy bajja kunyumiza abantu Seegu yaani kati asinze okunsanyusa Haruna Mbiru nti wankolanga kama uli ngaganyiza nenga matuufu ngate tetukukyawa twasirikako misachi yagambye kyagenda okugamba abantu ono musajja nga tumwewuunya natugamba kati kozaati abikaluga tugende tufe watebi bagamba kati embuzi za Buda zibadde zikutuusibwako Egyptian Middle East kati guli ku sharing hall ensambya okuva ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omukaaga okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu Vize musumasi wangu programu yekitejo walimu mbozi za boda mwonyereze jebale kale sebo obulamu gamba mutya ono nga kutaka guddeyo kiki munango yo mukwano gwange nyo yatera kutusa mu kibuga boda bayina omukwano bano mwanyinaze oli otya mutwala wa mwanyinaze tuvano Kayempe Republic mugenda Kayempe Republic Kayempe Republic ati mugenda kola kisawa nze ngenda nakasera okusubula yesebo subula ki nsubula mishungwa manga dabu tunda ono muwe mishungwa aja kitusa bulungi bamanyo gitwala ko natwala keka yes aja kitusa bulungi yes tola ko wala nakam tedi muze kigoma manyi ko bana boda boda gwensinga okumanya Fred yokuonga mtumira nyonyo ako obamanyi ko ki discipline bayina nyo discipline ate basabaze babatusiza bulungi nyo tebali tebakwana muwade tebakwana nedda baba wayiriza baba wayiriza mukwana bami baba wayiriza tuya ku kimu kya sente temukwana muwade kabama kati nti nina wabemanyi agembo bakwana nze munange sobola musalira emisango yenjogera mazima yesebo akutwala ababoda bano ne bawasa abamu bayina abakazi abamu tebayina olowooza lwaki ababoda tebagala kuwasa nze simanye ensonga zaabwe lwaki temwagala kuwasa bwavu
bakazi bayaye nawe kimanyi abakazi bagezi ate babe Kawempe wano tukyanya abagezi bali naffe mubatya muri bagezi Kawempe teri mudongo Kawempe je ndi Kawempe eno kale komukazi atumireyo wamatumira ntumira abatembeyi bonna abasangibwa mu kibuga nze ozere jeni mbatumide wavawo kujja Kampala wavawa nze nva Paida wagambe mu lulimi lwaffe Paida ai Paida mwoto batembeyi shiki mutie Kampala lukarasha mutekire ubed mashfinyu tek yes piri ogambe otyao piri utie malengi anakienu benera eni onda wange wabula kubanga tulaba ali kugera TV ndi Kawempe no bagazi alalala nekasenga atumire leka abantu batumire ku TV yabwe kakana omusabaza atumire mwenyina atumire wa Luzungu aba wa Luzungu yugo kati go omufunyo wa Luzungu ate ekizibu nange nasomako atodisa gwe maso wangu nasomako omugambi oti era nga bwe boogera omwaniriza ota I welcome your customer, a client. Then you talk to her, you talk where she tell you where she's going. After that, you negotiate. Sure. Hey, she's now telling me that you go. Yeah. Madam, you can go. Wali kubigenda TV, msira mchachi ugwe. Wali mshaji yangu. Ogamba chiseka. Somo sima kagera awo ntyabara. Kati sabe rero musiramu simena we. Wala kubanga tugoberera chali wange nze MC Masako wekisinde goma ndi Kawempe eno bangambe Kawempe nti bagazi. Abana be Kawempe tuli bagezi. Lwaki? Yansonga twatondebwa nti tuli bagezi. Kitonde nti tuli bagezi abana. Yale Kawempe bera mugezi. Si bonna. Nze kana abalalalawo. Weyagaliza kojja. Sikweyagaliza. Bitambula museka bitambula bichoro mugana wange. Tebina tabu tuli bulungi. Wali kubala nononyamu. Ndi kubala balaxi. Gokola oli machuwano. Wano. Alakati bano batali wesirira bano tebakola kuba balina okuntwala. Musabaze. Ndi musaba. Bana ababoda be Kawempe bamanyi coach. Pola nga tebatuwulira banyo. Ityandirani ate kirala. Kwabula. Ate kirala. Ali n'ekyokubya abala bali mu emize. Bagirawo bano abamu balubyanza bano. Akasawo akasimu ngako. Akakulekera gwe kasitobiroberamu. Agenda nako. Akasimu kalina kuba nkakuli wala. Oyaro kajja mu nsawo n'okasa ku nsawo ey'omu maaso n'ossaako ne kufulu. Olina okunywereza ddala. Si bangu yekibayisa abantu. Kwata. Embuzi za Buda zibadde zikutuusibwako. Egyptian Middle East kati guli ku sharing hall ensambi.